Oli ku There Is Still Hope channel y'essuubi. Nze dadi bino byonna byawano yalabanga emmoloka ya bbiya n'alaba ecupa ng'enyogoga byonna ebyo nze nga ne wala ate nze nanywanga walagi J&B Groupies egy'emyenge gy'ebbeeyi nga ngulira bbiya abantu mu bbaala ku leeti ne banywa nenze n'ensaba walagi nga nsotula mu bbaala nenywa omuzinga gwa walagi ogwo olunaku lamba nze nanywanga nga wembeera mu bbaala nsiibamu wekuba kunywa nyinza okoma ku lwokubiri okukola nenziramu nga lwa mukaaga ng'omutwe nga mpulira ennyonta wempulira walagi nga awonya mpunyira bulungi ampulira ekyoyooyo muli ennyonta ng'era mmala kuyuwayo nempulira nga nzikakkanye kyagolokukanga bugolokosi olunaku lumu waliwo omwami yafa bamuyita General Patsi nali mubulira enjiri awe ewandegeya nalinawo edduuka kati nga mubulidde enjiri bani abalokole musabe deliverance mukama abasumule kati omwami ono wamubulidde enjiri nga mpita na pastor naye nali sinakyuka bwe nali sinakyuka nali nyambala bya kiniganiga 50 cent ebyo naye ndi mulokole ngendako mu kirabu nali muzanyi wa bikonde kati nga nzijako neeno kati nga mbulidde enjiri kati ekyo kino ne kijja kigolokoka nali sinajja wano nengenda nenywa kati omanyi abaganda bagamba oguli ku mutwe gwe gulamuza oguli mmaleko kati bwe nanywa omwoyo oli n'ambikka nengenda wali omusajja kati naye genda n'omusajja nga tunyumya nanga naye pasito onyweddemu nawulira nga balinga gwe bafumisa ekiso ku mutima so ebiro ebyo mukama we yansituyanga n'ebizibu tekyali kyamwenge kyokka ekyampangulanga naye n'ebizibu kati ndowooza katonda n'alaba tajja kunsumululira eyo ate bantu bangamba nga genda emutuna nga sikkiriza naye yangolokosereza emitawaana tegyali gya ssente gyali gya birala kwe kujja wano kati n'olwo nambikkulira n'ebyo ene wansumuludde mu bintu bingi nnyo mukama abawo omukisa. Haleluya. Nebaza mukama eyansumulula mu ky'omwenge bannange saakoma kugunywa wabula nagutundanga namala mu bbaala emyaka 15 nga mpeereza mwenge era basinga bamanyi nze Kato Frank bannange nze kyansumulula mwenge nakizuula bannange abaana bonna abanywa omwenge ebbaala ng'eriruddawa najja nankumbi era lwagivaamu neegwa baali bagiyita Nyondo. Okay. Bannange abaana abasinga abanywa omwenge tebagunywa bokka omwenge ogwange ngenda oguzuula naguzuulira wano era bansiba n'enjegere emmanju era emikono girabika n'embikkulibwa nga balina kye baakola okuva ewaka nga ffenna tulina kuba batamiivu we nava mu Nyondo nalinywa gwa bbeeyi ne ntandika okudda ku walagi nze nanywako akadomola ka liita 5 mu nnaku 2 aka walagi naye nebaza mukama nti yansumululira wano mbapya era olwayatula bwe nti bannange nkooyo omwenge ekimala kimala ekintu ne kinvaamu naguno guliko sikyanywa mwenge ngenda myaka 4 kulekisa kya mukama nebaza musumba Tom olw'okuterawo ekyaki eno emyaka 15 gye namala nga mpeereza mu mabaala kati ndi wa mukama mukama abampeera omukisa. Amina. Haleluya. Abaluganda Yesu yeebazibwe nange nebaza Katonda yansumulula ku mwenge natandika okunywa omwenge nga nina emyaka 8 naye nga simanyi kigunywesa nga tubba gwa muzeeyi tunywako nga akomawo ne tugubba ne tugunywako n'akubanga mukyala we n'amugamba lwaki obba omwenge gwange naye nga ffe tugunywa nze ne muto wange twagunywera okumala ebbanga nga maama bamukuba buli lunaku naye nga taata tasobola kukkiriza nti ffe tugunywa kati lumu yakomawo ng'eccupa agirambye tetwamanya nti alambye ne tunywa ne tuyisaawo we yalambye era we yakomawo kolo teyayogera n'asirika enkeera yakomawo essaawa 2 ng'obudde bukyali tetunneebaka n'ajja n'eccupa nga nnamba n'agisumulula n'agamba baana bange muleete giraasi mbaweeka ate nnywa butwa naffe ne tuleeta egiraasi n'agitugabanyizamu 2 eccupa nnamba n'atuwa n'asirika n'atuvaako ffe ne tunywa tumanyi taata atuwadde bwe yamala n'agamba nkutta ababbi bulijjo mwe mubba omwenge gwange
n'aleeta kibooko n'agaye mumbuli amazima sigenda bakuba ne tumugamba bulijjo ffe tugubba. Maama n'agamba abaana olaba buli nnaku onkuba wano emiggo ng'abaana bo batunula talina kye yatukola n'atuleka n'atandika ng'okkomangawo olwakomangawo ng'atuzuukisa ng'agamba munywere ku ccupa kubanga ogw'eccupa guwooma nnyo. Kati nga nywako nempa ne muganda wange n'anywa ne muwaako nange ne tumalamu ne twebaka. Nenkula nakyo okumala ebbanga ddene. Naye nga simanyi nti kiina emabega gye kyava. Twagubba naye nga tulina ekyali kivugiramu ffe eky'amaanyi. Kati nengenda nga nkula nendokoka. Bwe nalokoka ne batandika ng'ovumirira omwenge nga nze mu kifo kino. Naye nga bwe bagera ku ky'omwenge nga mpulira ekinsala ku mutima. Naye nga nina eky'amaanyi ekindimu ekigunywesa. Ne ngamba Mukama kuno nange nguvuddeko sigenda kuddamu kunywa. Bwe nasiibanga nga sinywa naye olusibu lukanga nnywa. Naye nga mpulira nswala nga ngunywedde mala ogunywa ne mpulira bubi ne ntandika ogukweka mu kaveera. Nga nkwata eccupa ne ngisinga mu kaveera n'ennywa nga abantu tebandaba. Kati we najja ano Dadi n'agamba waliwo omuntu atya omusumba atya abantu ne mujja amaaso ku Katonda. Kyogamba kyokola ekyo Katonda aba takulaba. Era ekigambo ekyo kyannuma nnyo. Ne ngamba Mukama nkoze ntya. Kati nga bwe babika omuntu afudde nga talwadde nga ngamba waayo olaba oyo afudde kanneenywere. Nga nze ngenda maaso na mwenge kumbe waliwo ekindimu. Ne mpulira nga ngukooye. Ne ngenda mbasumba ne bansabira ku kyaki gye nali nsabira musumba n'angamba genda ogule eccupa y'omwenge ogireete wano. Ne ngitwala n'agisabira n'anga agenda oginywe. Togenda kuddamu kunywa mwenge. Ccupa ne nginywa era nasigala ngunywa. Ne mpulira nga nkooye. Kati bwe najja wano Dadi era n'ayogera ekigambo kye kyansumulula n'agamba waliwo omuntu ali wano ng'olina omuze ogukulemeddeko buuza Mukama nga tonnaba kumanya nsibuko ya kintu ekyo tosobola kisumululwamu. Ekigambo ne nkinyweza ne nzirayo ewaka ne ngula eccupa zaali 3 nga kuliko n'eya walagi. Ne ngamba Mukama kati birimu endagaano tugenda kukola endagaano nze naawe. Ne mugamba omwenge guno ngutadde wano ngenda kusiba ennaku 10 nga nebaka wansi nga sigenda ku kyaki yadde gye nsabira olw'Esande yadde emutundwe. Ezo ennaku 10 njagala nzimale nga ndi wano naye njagala nziveemu ng'ombikulidde kino ekinywesa omwenge kyavaawa. Ne mugamba nze ntandise ne njalawo akakeeka kange ne ntandika okusiba nga bwe nsaba naye waali wakayita ennaku 5 ne nfuna ekirooto kyali kiwanvu nnyo. Nendoota nga ndaba sigaddeewo ekintu nali nakasooka okumala okusaba ekintu ne kijja ne kintuga naye nga nkyawulira ne nnwana n'ekintu ekituga ne mpita Yesu nenzira engulungu omwana yagolodde n'alekako paasi ne yeeteekako ne nva mu kirooto ne ngamba ne njinja okugyamu paasi nakulamu kyaja paasi n'esigalamu era mba nzirawo okwebaka ekintu ne kiddamu ne kintuga. Era mukuntuga nga nnwana paasi neddamu ne yeeteekako ne ngamba paasi nalabye njijjamu ne nsituka ne njjako paasi buli kimu ne nkikulamu masannyalaze ne nzirawo ne kikomawo ogwokusatu. Kati bwe kyajja ne mpulira nga kintuga nga mpulira ntidde nnyo ne ndaba nga nsituka mu kirooto ngenda mu ddiiro ndaba oba ku sigiri kuliko omuliro nteekeko akabaani nyokezeeko kabaani mu nnyumba ebintu bigende. Kati mba ngenda ne nsanga enkoko nga yakula neewola ng'eri awo ku mulyango. Ne ngamba ani atuleetedde enkoko. Ngenda okudda emabega nga waliwo omwami yeebase mu katanda k'abaana ali mu vesti ayambadde ne sapule. Ne mubuuza gwe otuleetedde enkoko eno. N'angamba nedda nze sina kyenze nakyo nsanze mwebase ne sibatawanya nange ne mpitawo ne neebaka. Ne mbagamba mujje mulabe enkoko. Bwe bajja ne balaba enkoko n'efuukamu kkapa. Ne mbagamba banne enkoko ng'ate efuuse kkapa. Ne bajja kati tukyasamalira kapa enkoko nejjefuukamu ekapa nefuukamu omwana kibebi nga kito. Kibebi ne kiŋŋamba lwaki totuwa mwenge kiraba balaba maliridde ngendo oguvaako lwaki totuwa mwenge. Ne nkigamba mwe bani abansaba omwenge. Ne kiŋŋamba Mukama nga ŋŋambye nzije ndabe lwaki tokyatuwa mwenge. Ne nkikuba ne kinkongoola. Ne mpita omwana leeta eccupa y'amafuta tukyokye ne nkikwata ekyana ne nkyebasa wansi ne nkirinnya ku mutwe ne kiŋŋamba tonzita tuli bangi. Tondabidde mu nkoko, tondabidde mu kapa, katolabye mwana bulijjo gw'oloota, kyogamba tolootangako ku mwana bukyanga obaawo. Ng'ate nali naakafiirwa abaana bange nafunanga ekirooto ky'omwana ndoota ntambula n'omwana nambulako.
ndota nebase n'omwana nambulako kati omwana anzijukiza ebirooto birina ngamba nze mbadde nkutwala nge wa mukama wange naye ng'ombulako tuba tugenda okulinnya emmotoka gwe n'olinnya emmotoka n'esimbula n'ensigala oba ne tusanga ekinnya ne kitwawula nga nze nsomose ng'omwana ali mabega oba ennyanja n'etwawula kiba ekyo kyantawaanya nnyo ne nkibulirako maama wange ne mugamba maama ndoota nnyo omwana ng'ambuzeeko maama n'aŋŋamba engeri wafiirwa abaana bo weetaaga okuzaalayo omwana zaalayo omwana olyoke ekyo ekirooto kiveewo nenkireka kati ekyalo ekyo kinzijukiza ekirooto ekyo nenkigamba kale tugenda ondage mukamaawo sigenda kutta tugenda ondage mukamaawo nendaba nga nfuluma mu nnyumba nga tugenda twasibira waka mu kyalo gye nazaalibwa kati tugenda otuuka ewaka mu buliwo waliwo omuti ogwa ffene gubeera ogwo tegukala bikoola mwe tuteeka maiti bwe basabira abafaaza nga tufiiriddwa omuti ogwo waggulu waliyo ennyama nga nnyingi nnyo kati kino ekyana bwe tutuuka wali ne kifuuka kkapa ne kidduka ne kitandika okulya ennyama eri ku muti ne ntandika okukuba kikapa ekyo ne nkikuba amayinja ne kigwa wansi ne kiddamu ne kyebuzaabuza ne kiddamu ne kirinnya ne nzamu ne nkikuba kati ogwokusatu ejjinja lyakiruma ne kimbuuza onkubidde ki eyo ennyama gye ndya yo si musaala gwange sikutuusizza wano tebagimpadde njirye ne nkigamba nazze kulaba mukamaawo sazze kulaba bw'olya nnyama ne kingamba kangende muyite kikapa ne kyetoola ne kiyita emmanju gye twakulirako ku nnyumba oli mwannyinaze yafubutukira eri ku sayidi endala najja nga mukambwe nnyo ne mugamba baaba ekapa obwedde eri ennyama eri gye mwatadde ku muti baaba naŋŋamba obadde okuba yakiyamboggolera nnyo namboggolera nnyo ne mubuuza sooka oleke bulijjo gwe mukama waabi n'ebintu ebinywesa omwenge koye si kyekikuleese wano obadde okuba byaki ne mugamba bulijjo gwe onywesa omwenge ne ntandika okuyomba kati mba nkyayomba naye ne mpulya eddoboozi nga limpita eringa atunula waggulu ne nkyuka ne ntunula waggulu ne ndaba ecupa yennyini bulijjo gyenywa eya bbeero yajja nga nsiiringa okuva mu ggulu nejja ne nteekayo omukono negwa mu mukono guno ne ngiwuuba ne njikuba mwannyinaze ku mutwe ne mugamba kwata omwenge gwo ne nva mu kirooto ati bwe nava mu kirooto ne neebaza mukama ne ŋŋaani n'okumalako ennaku zange ziggweko omwenge nga gukyaliwo awo ne ngutereka awo ne ŋŋaani n'omalako ennaku zange ennaku bwe zaggwako ne wayitawo wiiki nga ndaba sikyalinamu kirowoozo kyonna ne nkwata omwenge ogwo ne ngenda nguteeka mu kasasiro eddoboozi ne liŋŋamba guyiwe ne nzeewo ne ngusumulula ne nguyiwa ne nsumuluka okuva ku mwenge naye okuva ku olwo mwannyinaze ye we yatandikira bwe namuddiza omwenge gwe mu kirooto ye n'atandika kuba yali takomba ku mwenge bukyazaalibwa nga buli omusembeera ng'anywedde ng'omutwe gumuluma naye okuva ku olwo ye anywa omwenge yatuuka n'okumbuuza wakola otya okuva ku mwenge ne mugamba munne nasoma kyawandiikibwa nti bwe mulimanya amazima gali bafuula ab'eddembe rokoka naawe osumululwe era kati ndi ku lutalo lwa kumusabira ndabe nga naye aguvaako kuba anywa n'agwa ne ku kkubo mukama abampeera omukisa. Amen. Kaakati owulidde ekigambo ekyo si gwe oba okola ekintu ekyo mulindako maama si gwe oba okola ekintu ekyo kikapa kiri kyekinywa kyamugambe lwaki tokyampa ku mwenge olaba obujoozi bwa kapa golooza nti gwe kyobalaba nti yakolanga ekintu ekyo nga tayagala kikola naye nga yeesanga akikoze kuba ekikapa kimusaba mpa sooka osome maama ajja kuwa obujulizi sooka osome abaluumi essula 7:15